tukomyewo ku mpewo zimba ensi yo ng'otunula gye tuva ne gye tugenda. Kano Mwesijja Kabawa kankayise wa Office of Court katono nnyo kakwata ku mateeka. Emabega kaawo nyinza okirabira waliwo yakambuuziza ne nga nti waaye bye nasoma birala kassa gwe ngenda okuba naye yabisoma. Constitutional Court balina kye bagendayo abaawaaba constituencies empya ezatondebwawo. Constitutional Court negamba ziri illegal. What next? Kuba zaamala n'okulondebwako ababaka. Manyi twali tugenda mu kalulu kano akawedde. Constituencies zali nnyingi kuba zaawera 70 mpya ezatondebwawo naye ne wabawo abaagenda mu kooti ne bagamba ezo ziriko municipalities empya ezatondebwawo ne constituency mpya. Constitutional Court nega they were illegally created. Basumani basaalirwa. Kakati what next? Constitutional Court wemaloga nti they were illegally created. Ekitegeeza n'abalondebwayo they were illegally elected. Kakati kyekiddamu. Kati mu Constitutional Court we bateekayo omusango nga bwe kirambikibwa mu Constitution. Constitutional Court eri kussa nti twagikola mu nkola y'amateeka nga abalamuzi ba Court of Appeal be babeera abalamuzi ba Constitutional Court. Naye n'ekyo twetaaga okitereeza by the way. Constitutional Court should stand alone. Bakikola okwewala okugaziya abantu abayinza okutuula mu nsonga ezo. Naye Constitutional Court should stand as a Constitutional Court because ebyebuuzibwa Constitution ya Uganda eri atulimba at 67%. Ebintu ebitakola mu Constitution ya Uganda bikunukkiriza ebitundu 67%. So yeetaaga a total overhaul. Ekirala mu kintu ekyaleetebwa mu Constitutional Court baali bagamba nti ennambika ya constituencies is a preserve of not the executive and parliament but akakiiko k'ebyokulonda aka electoral commission ke kalina okutunula ne kakavinga out ne kagazeetinga ne kijja mu executive and later passed by the parliament of Uganda. Ekitaakolebwa kyave eno President Museveni wagenda mu aba ikiki bansabye constituency kubanga wali abantu executive n'ekireta mu parliament ekigwera mu neteeka mu nkola songa gye kyandivudde. Kati mu mbeera efaanana bwetyo enkola efaanana bwetyo Constitutional Court n'ekizuula nti kyamu neerambika bulungi nti ekiri mu tteeka kyekino wammanga kubanga mu tteeka mwe ekiri. Kati bwe bakirambika nti kirina kubeera bwekyo negamba nti babasaalirwa omubaka omukyala ow'Ibanda omubaka omukyala ow'e Fort negundi mu Karamoja Dodoth baali balondeddwa mu bukyamu baali ababaka nga musanvu era Kwizera mukwano gwaffe bwe twabeeranga naye mu Parliament Kwizera yatwalayo omusango ogwo against the Attorney General and the Electoral Commission. Naye kkooti ng'emaze okusalawo nga bwe beesazeewo yasalawo ng'ababaka ba Parliament kwabo abaalondebwa nga ndowooza kwaddako 2 bokka. Asumani basaalirwa ne omukyalo ow'Ibanda era naye twali naye mu Parliament y'omwenda be bokka abadde abalala bonna by the way baagwa. Ekyo nga kimaze okubaawo kiba kiri overtaken by event naye kirina okulungamizibwa ne kikolebwa mu butuufu bwakyo nga kkooti bwe yasalawo kubanga okulondebwa okwo kwakola ki kwaggwa. Era okusalawo kwa Constitutional Court mirundi emisingo mu bumpimpisonywako okusalawo kwa kkooti tekusala kadda nyuma ekiba kyaggwa naye omulabi ajja kubuuza nze bwe bampaabira nti nabbi akalunga ate okulonda kwaggwa nga babisazaamu ne tukaddamu nga mugenze mu civil court. Kati civil court ne Constitutional Court kyova olaba nkugambye nti liina okwawulwa. Honorable kamuwe ekyokulabirako kimu kya 2000 referendum
Dr. Semwogerere yagenda n'awaaba ndoza yali ne Honorable Ken Lukyamuzi ne Zakara Olumu. Kakati ne Constitutional Court n'esala nti eyo referendum bagiyisa mu bukyamu. Naye bagenda okusala omusango nga referendum yaggwa ne wateekebwawo ne gavumenti, kakati ne parliament n'ebeerawo. Kati nga bw'ogamba nti andoyinge okuteekebwawo kwa referendum okukyamu oba ogenda kuggyawo gavumenti, era debate yaliwo tugenda mu constitutional crisis. Mubompimpi abalondebwa mu constitutional court ze yagamba nti zatondebwawo mu bukyamu mubeere bagumu, ensalawo eno tejja bajjayo era okulungamya bakola mu gazeti ne bakola okulungamya okw'enjawulo okuggyawo ebyo ebyakola. In other words, constitutional court ya setting a precedent. That will be an authority ebeera based on era olumu egenda mu maaso negamba nti guno tugusaze ne bino bye bigenda okuddako tekomaawo. By the way, ku gundi ku musango guno teyakikola, ku gwa referendum yakikola, ku luno teyakikoze, yakirese nga kiri open ended.